Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibala mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics bufunze UBOS kikomekereza enteekateeka ez'okusomesa abantu ku nteekateeka z'okubala abantu ezigenda okutandika olunaku olw'enkya. Bano bakomekereza na kusinkana abakulembeze b'ebibiina ebigatta abavuzi ba takisi, aba bodaboda, ebyabaliko obulemu n'ebyabalwanirira eddembe ly'obuntu ng'ensinkana ne badde ku Imperial Royal Hotel mu Kampala era ng'abakubiriza okukunga abantu okujjumbira enteekateeka eno. N'abaana abali wano nga bwe mbawulidde nabo balina ababagoberera abalinda okuwulira ki ekivuddeyo ki kye bagamba kitegeeza ki. Kati bwe boogera nabo bajja kuvaayo bajje bababale. Abeetabye mu nsinkano bagamba nti bo tebajja kusigala waka lunaku lwankya naye ebibakwatako bajja kubirekera bakyala baabwe oba si ekyo babasange ku stage gye bakolera. Obwanga babuteeke ku masiteegi gaffe kuba bodaboda atambula n'ebibye byonna. Kakasente ndiseewo omuntu omukulu alina obuvunaanyizibwa ajja kubawa ebinkwatako nze nga omuntu, naye abaana bonna tugenda kubalekawo. Tuyambe baganda baffe abo abatwogera tusobole okubavuunulira basobole okubabala. Abalala si bamativu na kwanjula bya bugagga byabwe mu nteekateeka y'okubabala. Kati ojja kweta omuntu agenda okukola mu kitundu nga tabadde musiwaamu ojja omuleete tajja kufuna information. Ko omuntu wadde mumubuuza ekibuzo n'amugamba nti owaayi olina akagaali nti sikalina. Omukwanaganya ebibalo mu UBOS James Muwonge agamba nti omuntu anaagaana okubalibwa amateeka ga kumuvunaana ng'asiibwa emyezi 6 oba okutanzibwa obukadde 3. Ffe tetugenda nnyo okugulumiza kyakutwala mu kooti nti kubanga oganye, naye nga ekikulu kiri nti kiba kirungi nnyo buli omu abalibwe. Enteekateeka ey'okubala abantu yakumala ennaku 10 ng'okubala okwasembayo okwakolebwa mu 2014 ebyavaamu byalaga nti bannayuganda bawera obukadde 34,600 nga ku bano abakyala baali ebitundu 51 ku buli 100, abaami ebitundu 49 ku buli 100 ate abaana ebitundu 55 ku buli 100. Abantu bonna tubabala niwe nabeetaaga okwongeramu awo kakati bakama baffe bajja kutubuulira ekyokukola naye nga tetujja kulekayo muntu yenna olw'okuba ennaku zikoze eki ziweddeko. Okuva eruweero ng'ebula ssaawa mbale okubala abantu kutandike, poliisi ekutte n'eggalira omu ku baasomeseddwa okukola omulimu guno olw'okubibwako ekyuma ekyamuweereddwa okukozesa mu kubala abantu ekimanyiddwa nga data machine. Akwatiddwa ye Mavis wa Muzigo, omuyizi ku ttendeko lya Bukalasa Agricultural College Eruweero, ng'ekyuma ekibbiddwa kibadde kyakukozesebwa ku kyalo Kikube Eruweero ng'okusinziira ku Richard Simbwa, ssentebe w'eggombolola yakiragajjalidde. Bw'okinoonyereza ennyo wabaddewo obugayaavu bw'omuyizi yennyini n'agayalira mashini ya gavumenti. RDC w'Eruweero Richard Wabi Entulume agambye nti okusinza ku mateeka agabaweereddwa buli akola obulagajjavu akwatibwa. Amateeka gaatulagidde buli akibuuza gwe tukwata ne tuteeka munda. Ye twamukutte era ali mu mabega wa mitayimbwa. Agumiza abantu ono gy'abadde agenda okukolera tebeeraliikirira bakubalibwa era omuduumizi wa poliisi Eruweero John Ojakuna akasiza ekibaddewo. Naye eky'omukisa omulungi oli ayinza okwebuuza ti kakati bw'aba yamaze okutulayiningibwa ab'ekikube tebaabale bagenda babala oyo twali tutulayininga abaana abo twateekamu abalizaavu. Robina Nantale ne Mastura navuga ebakusakidde gweno ku Lab TV.